nti waliwo ebintu bye tulina otunuulira ng'ekyamazima bigenda kuttatta n'eggwanga lyaffe bireete n'okusiga obukyayi mu bantu abantu abasinga batandika okulowooza nti waliwo n'okusosola mu mawanga wano naye nga bireetebwa bukyayi akesin point kanzije ngenda kukulaga kino tulina ebitongole bingi wano mu ggwanga lyaffe tuli fenna mu dakiika yange emu naye njala nkusomereko kuba bikulira n'omusaala gwabwe omusaala gwo sijja gufuna sina details kati kijja kuwa ekifaananyi ekituufu lwaki abantu ng'abo nga balina literally nga tebalina na qualifications obadde kufuna nga tonnatandika okyogeddeko kansa twaye atandikiddewo anti abimanyi ono yatabimanyi musomesa akulira ekitongole kye bayita CAA Civil Aviation Authority of Uganda bamuyita David Kakuba tuli fenna akulira ekitongole ekya National and Storage Corporation bamuyita Dr. Silver Mugisa amanya mugawulirize akulira ekitongole ekya URA bamuyita John Osasizi akulira ekitongole ekya UNURA bamuyita Allen Kajina akulira ekitongole ekya National Medical Stores mukimanya ekyo bamuyita Mr. Moses Kamabali to mention but a few ebitongole bingi akulira ekitongole ekya URSB registration bureau bamuyita Ambassador Francis K Butagira amanya akulira mugawulira ekitongole ekya UBOS bamuyita Dr. Chris Mukiza manya mugawulira bannayuganda simanyi nono yegenda ko mu public service bwe babanga balina obusobozi atumalira biseera yasiga obukyayi mu bantu amanya agenda ate public service genda mu magye genda mu poliisi ayambi munnayuganda naye kati ali ku magungi ate asoma n'abangi bwatyo bayajewe ebimera bya bulimba kirese kutunulira ki n'akakiiko k'ebyokulonda kabagamba Fik Media omulungi ali ku Fik Media ogamba oti Nigeria kasibiti buli kimu kitambula bulungi muzikola Haji Abdunur Munyami Shafik Luwanga nzakubuzaako ogamba oti Nigeria ebigenda maaso mu ggwanga kansubire byolaba nange byendaba ndi ne bannabyabufuzi ab'enjawulo okulanga twogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga twaga tubire nga tutunuulya Uganda Airlines ebiriyo omutikimbe gw'ensimbi buli omu agamba oba agenda asomeswaswa ayongereko ne ka post graduate diploma mu public administration twaga kuba nga ensonga zonna tuzitunulamu wetunaba tuwunzika nga tuva wano abakulu wano baavaawo wiiki ewedde sabiti ewedde nga bagamba nti ekyamazima akalulu buli omu ayina bwe yakawa obululu bwanjawulo obubadde mu ggwanga Uganda obubaddewo byokuba by elections ez'enjawulo zonna NRM ezikukumbye nakyo tujja kuba nga tukyogerako naye twaga tube nga tutandika ne Uganda Airlines sente ennyingi ennyo ddala omukyala Bamuturaki zaafuna wamu ne banne bonna sente mpitirivu ebyo byonna nga biri awo obuyigirize tebulabikako nga tumanye empapula zibula naye ate okuzinoonya kyangu kyakuzifuna n'ebirala tugenda kuba nga tubikubaganyako ebirowoozo naye kansooke nfune kansatwa abambulize nkasatwa nsaba mbulize kwakulaba abatulaba n'abatuuliza abanyabo ne basebo mbalamusizzaako buli omu kiti kye nga bulijjo twaha mbakulisaayo mu wiiki okuva we twava wano ate okutuusa leero nga Mukama Katonda akyatukuumye nga tuli balamu neyanze nnyo neyanze wiiki ekutambulidde eti bubi nnyo wano mu kalulu akabadde Kasese na FDC munaffe bamuyisiza bubi nnyo ng'ekimuyisa obubi poliisi magye ne bano abaana b'erodiyo oba ababbi b'erodiyo bamuyisiza bubi nnyo bodda interest gye nalina ng'omuntu nogenda e Kenya kuba ndi muntu nalina omuntu gwenjagaliza oba gwempagira n'atayitamu sijjaga nti n'atayitamu n'atalangirirwa olw'embeera eyajjamu nayo wano ne mbagamba baaka ba mwami Museveni baava wano
ne bagenda e Kenya Uganda wange n'abiwakanya naye okusinziira ku mawulire ge tuwulira oba ge tufuna Uganda yegattibwa akolasha okuyingirira kompyuta neyanzanyo ekyo nno kiraze nti Uganda tyeka tuli bagezi si bagezi Deputy Mayor akalulu k'ekasese yabadde busongola gye baadde balondera mwalemedde okukwatagana ne FDC kino muzze mukikola mugenza okulaba nga kizibuzibu nti wakiri buli omu we mweyawula kuba omu yafunye kakaaga wala naafuna 15,000 okwo tegwandibadde omutolo gumu mu 1000 negukolaki twandibadde tulaba nti opposition y'amaanyi negukolaki kakati akalulu mu Uganda tetukyalina kalulu mukeetabamu bujjuza exactly no ye trend era of recent walaba president waffe n'abakulira ebibiina ebirala nga batudde okulaba way forward era honorable Kyagulanyi yali very clear n'abagamba mu Uganda tetukyalina kalulu naye akalulu tukagendamu kati ekitutwalamu kubeera manduso ebeere manduso ku ki ekiyinza okukyusa gavumenti eno naye nga you don't expect anything mu bululu buno tuzze tukikugamba modulator nti mu Uganda tetukyalina kalulu and indeed tetulina kalulu era kyova olaba kakati tetukyateeka maanyi mu bululu era Museveni bajja kuwangula obululu bwonna bwonna mubitadde Kenya abasajja bajeeno bajja kukulangirira obululu bwonna bwe balina because ye trend ne batwala akegogonyo ne batwala buyo busandulanyi buli lwobeera ewaka nga gwe taata n'otandika okubeera nga gwe otandise okugenda nga gwose n'enva abaana bagenda kutuuka batandike kukutunuulira butunuulizi bwe bati naye abaana abo ekibavaamu muganda wange tekiba kirungi kisaba omubulize kwakulaba abatulaba n'abatuwuliriza fake media tubalamusaako ne twongera okubeebaza olwetwekuumirako Sebuliba Brian nga bulijjo Deputy Mayor wa Nansana Division ate era kansala akiikirira abantu abeesiimye abakazi olugobattu ku division ya Nansana neyanzanyo neyanzege obadde otubuzeeko naye mukama mulungi waawo ovunaanyizibwa bungi teyanzege musomesa essebo amaanyi olina mangi amaanyi geera mangi nga bulijjo buli wowagira okuba bukubi ekituufu kiri nti kyekitufuula ab'enjawulo ng'aba NRM olw'ensonga nti bwe tuba nga twazimba enkokoto n'enywera obuwanguzi buba bujja kujja kiba automatic nti obuwanguzi bujja kujja olwa structure ennywevu gye tulina so structure evudde ne wano negenda ne Kenya no Kenya nsi ndala ena constitution yaayo ne Uganda nsi ndala so byonna ebiyinza okuba nga palapasi oyo tetumuteekako focus nga ba NRM amaanyi gonna tugatadde mu kuweereza munnauganda tulabe nga yeeyagalira mu nsi ye nsaba omumbulize mu Nafik Media n'essaawa eno era katwongere okulamusa atuwuliriza era atulaba buli wa muwendo nnyo tujja sigala nga tusoosowaza ensonga ezisingira ddala okubeera nga zikwatako naddala g'omuntu owa wansi tujja kuweereza tujja kuteeseza era naddala ku luuyi luno olwa ekibiina ky'empagira nga NRM ndeeta okulamusa okulungi ennyo okuviira ddala ku pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni bani bannayuganda abaagala nnyo pulezidenti waffe atwagaliza ye musajja ateekawo atuyirawo omubiri okulaba nga buli munnayuganda yeyagalira mu nsi ye tumwebaze Richard lyerinnya lyange era ndi kansala owa Kazo Central Zone 1 ku tiketi ya NRM era omwogezi w'abakansala bannange bonna lunaku wadi namba tetwasobola kimakinga naye ate twasigala tuli relevant mu kitundu kyaffe era tuli nnyo naddala ku service delivery so tukitaddeko nnyo amaanyi okulaba nga munnayuganda service agifuna then katono nnyo era ntegeeza tukyali mu luwummula naye abaana mu bbanga eritali lyawala 29 okusoma kujja kuddamu naye ne tutajjaawo kujjukiza munnayuganda timetable final zafulumye zabadde verified kati tubasaba okusoma nga kuzzeemu muyiteeko ku masomero kuba kiri mandatory okulaba nga amasomero ago gatimba
enkalala z'abaana aba registeringa by UNEB ne namba tujja kuwa procedure gy'oyitamu n'osindikayo ku UNEB n'okakasa nti omwana we ya UNEB emumanyi era yoyo gwetegekera ebibuuzo bijja kukolebwa naye twongere okulaba nga tufolowinga tulabe nga abaana baffe baregisteringa basobola ate okukola ebibuuzo omuzadde aleme kufiirwa mu ngeri emu oba endala mu ngeri twesiga tujja batesiza neyanzeege bigambo bibadde byamakulu ddala. Kansala Ronald nsaba ombulize kwakulaba bwewaawo moderator neyanziza nnyo ssebo nange okuddamu okunkyazaako ku lutimbe luno gaggadde Raffic Media. Njagala kwebaza Katonda kubanga nti akyatukumye nga tukyali balamu kyamaanyi ffe nga ba NINUP twafiiriddwa Uganda waffe ate era coordinator waffe South Africa mu KwaZulu Natal ffenno tubadde twamukazaako lya jjajja Tone era muganda waffe yaziikiddwa ku Lwokutaano wali ku bijjajja bajjajja b'eggomba era tusaba okusaasira famire n'okubagumya nti ffenna likkubo lazima Kafero yayimba n'agamba nti singa okufa kwali kumanyirika naye tekisoboka era naye ffe abakyaliwo twebaze Katonda abaana ensonga lwakyatuleseewo oba oli awo kyobola baffe abamu nga ffe twasalawo okukozesa akadde ke tukyasigaza ku nsi okwogera ekituufu ku lw'ensi yaffe oba okuwakanya gavumenti oyinza okiraba nga bw'okiraba naye nze kyemanyi buli gye bujja maaso eyo mu luzungu bakyogera nti the future will exonerate us. Somesa ajja kituvuunulira takimanyi obudde maaso eyo buli tulaga oba twali twakanya gavumenti oba twali twogera nsonga neyanzanye neyanze Kansala Kwizera Ronald ensonga eri mu Kosase Honorable Joel Ssenyonyi akitaddeko nnyo essira bangi bendabawo abakanyuga ebibuuzo ebitandise okuba nga ate bitabula ndaba Kansu Yusufu Nsibambi n'abalala bali mu kakiiko ako okulaba nga ate babuuza kajojjoji w'ebibuuzo eri abannaffe bano aba Uganda Airlines. Ensimbi mpitirivu era omuntu ndowooza buli omu yandiyagadde asabeyo omulimu. Omukyalo ono yali appointed wadde waali waana agasaba omulimu. Kansatwa tutandikira Uganda Airlines ebigenda mu maaso obiraba otya? Bannayuganda tuzze tubagamba nti ebyobufuzi sonyiwemu katono ebyobufuzi oba obukulembeze bwe busalawo ewo onoolya ekyemisana onoolya ekyenkya oba onoolya ekyeggulo nga bo babitunuulira ng'ebyokusaagama. Buli omu akimanyi bulungi nti omukyalo ono tagwanidde naye yaweebwa ekifo ekyobuvunaanyizibwa ekifuna obutitimbe n'obutitimbe obw'essente oba obuwanana n'obuwanana obw'essente kuba omuntu we batuukira omuwa obukadde 87 nga ye salale alaawensi aba afuna mmeka n'ebigenderako aweebwa ddereva ne bamusasula n'ebirala aweebwa ku ssente ez'okugendako ku pate okugendako mu kaliyoki nze nkugamba bagenda mu kaliyoki bagenda mu bimansulo ssente zonna bazibawa naye kyenjagala tutegeere mu kino Mwami Museveni yawa mwana we muzzukulu we muka mwana waali kubanga kyamazima bino tubirabire mu mbeera entuufu nti senga mu Uganda wabaddewo amateeka n'abakwasa amateeka oyo omukyala yali tagwanidde. Kampuni 2 zakoleddeko ng'omukozi ez'ebyentambula y'ennyonyi zonna zaagwa. Waliwo n'emu gye nasomeko bagiyita mutya East African Airlines mutyabo babiki eri bwekyo kakati bw'ova ku ekyo yali mukozi ku Serena Hotel era obuvunaanyizibwa oba omulimu gwasinga okutegeera gwakuddukanya hotel kyesimanyi oba management nze kyennyonnyodde abantu kye babategeera bo banaakigaziya nga bakoze okunoonyereza okwabwe. Kyesimanyi oba kampuni ya Uganda ey'ennyonyi hotero oba ntambula y'ennyonyi naye nekino tulina okitegeera yadde twagala kiwulira Museveni tazzangawo Uganda Airlines yadde yakozesa Uganda okubba obutitimbe n'obutitimbe okukolera bazzukulu be n'abaana be ne bakyala be emirimu ng'era n'erinnya litumye Airline Uganda
fenna tukkiriza nti Rwanda nsi nto ku Uganda naye ina Rwanda Airlines eringa Uganda, Kenya, Ethiopia ziringa Uganda. Bw'obala abaana abawala abakola mu nnyonyi ssente ze bafuna n'emikwano gya Mwami Museveni egiri awo obukadde 87, 6, 5 n'abalala kitegeeza ki? Museveni yakuba essimu n'alagira mukamwana waabwe w'omulimu. Ekyo mukamwana ekyo si kituufu. Ko kyogedde obanze. Anti nze ndiwo okugayidinga nti kyogedde si kituufu. Mukamwana kitegeeza ki? Ekyokuba essimu. Ekyokuba essimu sinnakiwakanya. Kakati nze ngambye yakuba essimu mukamwana waabwe w'omulimu. Gwe tomanyi mukamwana we kwani, nze mmanyi. Bente bena kugamba kukono muwala peneti malaya. No wakanira si malaya kati wale okyenkiriwo. Tugende mu maaso ku kino. Kati ku kino bw'otunuulira enneeyisa y'abakulembeze abali wano nga pulezidenti w'eggwanga yajja n'atugamba ensi eri ku mutendera oguli yaddeko. Yes. Banka y'ensi yonna n'ebiwakanya. Ne wayita ewiikisi 3 Ssaaba minisita ne minisita w'ebyensimbi Kashayija najja n'atugamba ebyenfuna bigenda n'atakomaawo najja n'atugamba tewali yadde 10 yadde. Twali wano wiiki ewedde nekugamba nti abakozi ba gavumenti bamaze omwezi mulamba n'ekitundu tebasasulwa musaala naddala mu gavumenti ez'ebitono naye nga abakozi ba gavumenti. Kakati omukozi wa gavumenti baba tasasulwa, nze neekolera gyange kikyendiko. Tunuulire ebintu n'entambula gye bitambulamu. Ekisaawe ky'ennyonyi baakiyisaako obuwanana n'obuwanana okugiddaabiriza. Zonna ne bazibba. Ne batakomaawo emabegako emyaka nga 2 ng'ovuddeko mu kisina ekisanja Museveni kye yawambye ekipya. Emabegako Saamu Kuteesa abadde ye nannyini kisaawe ky'entebe. Nga tunatunuulira ono omuwala ono ow'ebukadde 87 Saamu Kuteesa ssente zabbaawo oba zabbyawo zo ziragawa. Bannayuganda obuntu obutono tubulabe nga butono. Ne bano abasajja batuziba maaso. Tugaana okwogera ku binene twogere ku butono. Ssente Uganda Airlines zeefiirwa si za Uganda Airlines, za bannayuganda. Gwe munnayuganda talina sabbuuni gw'oyozesa. Gwe munnayuganda tasobola kubeerera mwana wo ku ssomero nga Bamuturaki. Bamuturaki. Jennifer. Ekibuzo kiri nti avaawa munaatusonyiwa. Tetwagala nnyo kukozesa lulimi lwawulayawula mu bantu naye oluusi tuwalirizibwa. Mulimu n'abaveera ewalala abavaawa bava mu famire emu era bw'olaba nga wano gwe balimbye wano ne bakuleeta ne bakuteeka mu kafu. Ssente ze bakuteerako ng'omusala teziba zizo, ziba zirina zisooka okulipootinga ku akawunti ne bakwawulizaako. Ne kati ono Bamuturaki nalabye nga n'ebbaluwa ya S4 bambi maama tagirina. Yagwa bagimudde noonya. Kyekyayo kisamakerere ekizimbe ky'essomero Ddamba ne kyokebwa olw'okusaba Museveni ebiwandiiko. Mulowooza tuli basiru tuli babuyabuya tetutegeererako ddala mu bintu ebimu mutusaasire. Nakafukamira wano mu kamera emirundi 2 nga nsaba Mwami Museveni otubuulire. Bannayuganda n'abantu b'omu Buganda twakola ki? Tubuulire beguba mutemwa tugusasule. Ekisaawe ky'ennyonyi kiri mu Buganda. Wano mu Buganda tewaliwo baasoma. Abaana abataasoma nga babaka ba paalamenti beba beenaala ebbalekebwayo. Abataasoma nga balanguza emirimu gy'abayivu, abataasoma b'owa emirimu okubya essimu. Wayimirira nga pulezidenti w'eggwanga yadde wawamba buwambi n'otugamba gwe waleeta ono omuwala. Yali bambi yali tamanyi bya mmwanyi nze ne mmuleeta. Tokomyawo ekisaawe ky'ennyonyi ng'okutte ne kampuni y'ennyonyi ey'eggwanga ogiwadde mukamwana. Ozimba nsi oyonoona nsi. Buno obubaka bugenda eri buli munnayuganda. Kenya gye tubadde tulumu ennyo nti yalonze be tuwagira ne batayitamu si Uganda. Bannakenya ekyo kye balimu kye beenyumirizaamu gwe tuyita demokulasi ali Kenya baamukolerera naddala mu 2007. Bannayuganda mwebase. Mwebaka abaana bammwe n'abazzukulu
babalaba. Ekibuzo kyange kiri wano. Mu Uganda wakyaliwo omuntu alumirirwa ensi ye. Ye baabeerawo byayogera mu biwulira mu bitegeera. Igwe togirumirira. Nanti kati nze wendi. Byenjogera mu biwulira mu bitegeera. Ng'omalira. Gwomu ku bali mu kuŋŋaana okubibagamba. Naye njagala tutegeere ekintu kino. Emirimu gyonna egiri mu ssente gikolebwamu famire emu. Era abantu abo bava ku kyalo kitya. Tunuulira owa URA, tunuulira minisita w'ebyensimbi, tunuulira Bank of Uganda yagana n'okusaawo omuntu gavana lwa nsonga akyanoonya mu famire ye mu baana n'abazzukulu ani gwateekawo. Bw'otunuulira buli kitongole oba kyabyansi asobola obutaba wa famire nga gw'omuyita mannya malala naye nga bataba mukoddomi we mwana wa mutowe. Gwokimanyi nti bannyinaffe bazaala abaana balina kubayira baffe omwana akuyita mukojja tabawo tosoka ku onziridde kale kamunirire kangene wa deputy mayor ngenda okudde wa deputy mayor kansooke mpumulemu katono ate tusobola okuba tukomawo akulindirire kubukoma. Benefit Media. Tukyali ku nsonga za Uganda Airlines bingi ebikyagenda mu maaso eyo. Jjukira nti twalinako Uganda Air abajjukira abaaliwo ebiseera ebyo ffenno tetwafuna ku mukisa ogwo naye tulabika kakati tuli bassanyu nti tulaba ku Uganda Airlines. Deputy Mayor wengamba nti kati tuli bassanyu nti tulaba ku Uganda Airlines mba ndi mukyamu nnyo abedda balaba ku Uganda Air nga weeri ntandikirawo mukama wange jasi njagala kumpa bulamu lwaki ndi mukyamu. Oli mukyamu lwaki kubanga okimanyi bulungi nti Uganda Airlines terina ssente zeteeka mu ggwanika lya ggwanga anti zikyafuluma kati okuleka okufulumya kakati okubeera ne okugamba nti nzimbye ennyumba ewaka naye nga gwe oyina ennyumba gy'osana naye nogaa nzimbyewo akayumba ako naye nga akayumba ako kafulumya bufulumya okasasulira omusolo naye nga tekayingiza wadde 10. It is better not abanako kuba ssente ezo z'oba ofulumya ziba tezigenda. Tetulina ssuubi ndi mu maaso tujja tandika okufuna lwaki mu maaso tuyinza okuba tetwalina kyogamba Uganda Airlines eyo tesobola kuvaamu ssente olwaleero. Tuyinza okuba tetwalina ssente zino zitandika ng'olwaleero okwata miliyoni 87 n'oziwa omuntu. We are spending a lot ku kintu kye tutafunamu, so it was better ne tutaba nakyo era nze essanyu lyo ndyewuunya gye liva modulator okuba nti tulina bombadiye essanyu liva katandika kuba Bamuturaki wewa Jennifer wewa neyanziza modulator. Njagala tujjukire okusookera ddala nti omukyalo ono teyali ku bantu 4 abaasaba omulimu kamuntu bwe yalanga teyaliko kwana abaasaba omulimu era practical abantu abaasaba balina qualifications zonna watosobola saba ntoyina. Yes. Naye omuntu ali appointed basobola okujja eri nga toyina kyoli ne bakufuula kyoli. Ate kyabadde very clear nti omukulembeze w'eggwanga yalagira yawa directive omukyalo ono bamuwa omulimu. Kale bwe tuba nga tutambulira mu mbeera bwetyo kyovola tugamba bannayuganda bunaku nti tufukamire tusabire eggwanga. Miliyoni 87 zisinga ne ssente Governor wa Bank of Uganda zaafuna. Zino facts omuntu bw'aba tazitegeera zisinga ssente mu mateeka Governor wa Bank of Uganda zakola ki? Zaafuna. N'olw'okubeera nti yensi gye tutambuliramu bamafia bangi ojja kusanga ng'omukyalo ono ekyamazima taweza na miliyoni 10 ku musaala. Naye tulina bamafia bafuna 7 n'atwala 7 ono ne 10 nga teriwera yavuddeyo nakyo tutegeeragana era ye kyova olaba yabadde tali bothered ayogeza maanyi agamba nze sinze neeronda
waliwo okujooga abasajja abatujooze bano Bamuturaki owulira kagamba waliwo gwe njagala ombuulire ku bino byonna bye tuzze tuwulira ebiri abunomo sente ezo ezifunibwa eziri abunomo ng'erinnya teritambulira awo. No, we need to be factual. Abantu bava ku kyalo kimu. Njagala tubeere factual. Twogera amazima. Abanuku nabo bafuna miliyoni. Anti kati wulira. Bagano zizi. Anti wulira. Bwe bayina. Nayo mu byogere. Baziwa banuupu. Mu byogere ko musajja yajja sente zimumenya. Yaziwa banuupu. Saawa eno. Ani yazibawo? Nozowulira. Kyobola ba moderator kyogereko. Bagana nozizaayo. Bwe tubanga tujja mu debate zino. Bali mu sente bali abano bennyini baddira. Bwe tubanga tujja mu debate zino. Soko teka abantu awamu oba briefing ku kiki balina okwogera ku mulamwa. How is miliyoni 4 ezafunibwa ab'NRM n'ababaka ba parliament related to this? Olimba o driving but in the opposite way. O driving otyo obuzabuza. Driving okugirayo facts. Kakati ono omusajja yetaaga okubreafinga nga tetunnajja ku programs. That is one. 2, ne selection ye ino okubeera nga etegeereke. We are discussing something that is very important. Ali mu kuleeta bintu ebitategeerekeka. Tuli ku miliyoni 807 ali mu kutudiverting ate balemeramu diversion naye ffe tetujja kuva ku mulamwa katugende mu maaso ne kyetwogerako. Bamuturaki baleme kutu like bannayuganda ekyo kyetubadde tubagamba ebbanga lyonna nga tuli mu mbeera eya minister wa finance gy'aviirayo n'agamba nti the country is an insolvent state. Fenna abakola economics bweba company novayo ne bagirangira nti eri insolvent ebe ina okuggala kuba kiba kitegeeza nti liabilities amabanja gasinga assets obungi. Kati practically eteeka kyeriragira eyo company erina okuggala n'otunda bu assets obuliwo n'ogezaako okusasula ku mabanja g'oyina n'ogenda ne bakusonyiwa ekisigadde. Yeyo state minister gye yavuddeyo gye yatugambye gye tukola ki gye tulimu nga Uganda kitegeeza eggwanga lyagwa dda. A statement coming from a minister kimutudde mu manyi bano abasajja bakasaija banyigirizibwa n'atuuka n'agamba ye nfaaki n'avayo n'akikubawo. Yatubyewo kimwokyeza ebbanga. The state is in a state of insolvence. Abikkiridde ne kituuka ne kimwokya pressure muyitiriddeko. Tutegeera no kakati okuleka nga butategeera. Kamutegeeze kusinga ddala ntegeeza ne tegeeza mu Uganda akuliriza. Deputy Mayor abadde lenient okuwa definition ya insolvent. Insolvent kitegeeza ti company yo liabilities mu economics liabilities exceed the assets. Iyo nagana nti ziyinza okuba lazima zenkanankana akijjeyo ng'aweewula na economics bagamba nti liabilities exceedinga ziri waggulu olina amabanja amangi okusinga ku byolina. Kati yensi gye tulimu era bano abasajja baleme kulimbalimba bannayuganda. Ensi gye tulimu tekyasobola kuraninga mwaka nga tuli mu state minister gye yavuddeyo n'abagamba okuleka ng'omuntu tewasoma economics. Kati nkubuulira ebigambo bino ndi mu local government. Kwota eno bukyanga etandika tewali wadde 10 ekyali kivudde mu central government okudda mu local governments. Toseka bino tobimanyi. Bino tobimanyi sirika musomesa kubanga eno yinza okufa nga togenzeeyo. Kikyemutegeeza nti sente za local government muzeekuŋŋaanyiza emisolo. Okumanya bano abasajja babbi kakati bwe mukuŋŋaanya edda bwe mwakuŋŋaanyanga omusolo nga muguweekozeseza ne mukola emirimu gya local government eyo gye mulimu kati nga bwolaba division eno. Okumanya babbi kati essaawa eno ne baleeta etteeka olwono sente zitandise okkendeera
olwaleero bwe mukuŋŋaanya ssente mulina ziweereza mu central pool ate ziveeyo zidde ate zigenda ne bazibbako bwe bamala ne bakolaki ne bakomyawo babbako ezo sente zirina kudda naye bwe muweereza ebitundu 10 bakomyawo nga 8 tutegeeraganye kakati ffe tuli mu municipal bwe bakomyawo ebitundu 8 ne biddamu ne babifuula 10 municipal netwalako 5 ne musigazaako 5 kakati yembe nti okuva lwe twatandika local governments tezifunanga wadde 10 n'ekimu twatandika mu July tuli mu August tugenda mu mwezi gwa mwenda kitegeeza abakozi tebasasulwa kitegeeza essaawa eno temuyina mulimu gwe muyinza kukola kuzza mu bantu bammwe wabula obusente obwo ate nga sente zakuŋŋaanyizibwa ne zikola ki ne ziweerezebwayo naye tebalina nsonyi kukwata sente ne baziteeka mu kalulu k'e Kenya tutegeeraganye I'm telling you bino temwagala tubyogere tekibagana kukwata sente ezo zino sente tezinadda because bye zibaddemu ne zigenda ewa Rute Kenya ne bakwata sente ne bagamba tugenda kubeiringa Roko construction etalina ya Uganda billions and billions of money tutegeeragana ne bakwata sente ezandibadde ziyamba mu Uganda ne bazikozesa mu bintu ebitalina makulu and then they come out eggwanga terikyalina sente lisaana kuggala nga mmaliriza mu Uganda gw'olina okwenunula olwaleero ffe tuli mu local government abantu bakeera ku office wali n'atuula nga talina nakyaliisa baana n'atuula nga talina sabbuuni ate kati abantu eno gavumenti efudde abantu abasabiriza nti they feel omukulembeze gw'olina obbakolera buli kimu because tebakyalina wadde 10 mumaze obbagoba ku nguudo sente zaabwe temuziza bbagwa service wabula kye balina okukola kyekyo n'owulira nti million 87 zibadde ziweebwa omuntu omu Deputy Mayor neyanzanye tugenda kuba tukomawo ku nsonga tugyonzike bulungi musomesa wano olw'okulwa NRM bwe kiri ruling party naye naawe oli muntu yes bwe tujja mu ggwanga muno era waliwo naawe kyola nooga ekyamazima bwe kibanga kituufu of course ekituufu kisigala kituufu naye ebiseera ebisinga ffe kyetutajja kukkiriza naddala nga abali ku ludda olukutte enkasi kubanga mu mbeera eno yonna kakati abantu bano bannaffe bo we balaba ensonga eyo ng'ebaddewo ne batamanya nti ebintu bino yes akakiiko good enough akalondola ensonga eyo kali kaduumibwa mu munnaabwe nikabeera kati bwe kama kadumibwa munnaabwe era muwulira akangabala honalebo n'akangabala n'agira bwati neyeetoloza n'atoloza naye ebiseera ebisinga kiraga democracy kiba kiraga democracy naye democracy alina okubeera nga atambulira mu mitendera mbu bwe tubanga tutaddewo embeera ebeera nti okunoonyereza kutambula katukuleke kutambule obutuufu bonna buviireyo ddala miliyoni 87 kakati munnayuganda mpozi kyannaku nnyo nti bannange bano bo bagezaako okulaba era bafundikira bagamba munnayuganda ekyokukola okimanyi munnayuganda bano tebakumalira biseera munnayuganda kyolina okumanya ekisinga obukulu ensonga yonna ebeebaddewo mu ggwanga lyaffe Uganda ffenna nga bannayuganda ebeera etukwatako moderator ogenze n'oleeta point n'ogamba nti bwe tuba tutunuulidde ensonga eyo okubeera nti this time tetugenda kugamba nti oba ndi mu ruling party mu NRM ekituufu kisigala kituufu naye ekituufu kijja kubeera nga kisigadde kituufu nga information yonna evuddeyo tuleme kufuna muntu ate twefuule abakomerera Yesu tukwate tumuteeke ku musaalaba tukole kino mbw ali yakuba akasimu president yakuba essimu n'alagira n'akola ki no okunoonyeza ku kyagenda mu maaso bonna bakyabuuza kubanga mu mbeera yonna munnayuganda ekituufu kyo kiri nti okunoonyereza bwe kuba kuvudde fe kyetuvumirira kyagenda maaso
wakyaliwo ebikyetaaga okwongera okutereezebwa president okuvaayo n'appointinga omuntu atayina bisaanizo atayina mpapula abasinzidde ku no kakati president alina aweebwa authority oba obuyinza obusobola okukola appointment naye mu mbeera yonna tutunuulira experience. Tulina abantu bangi ne baba mu Uganda mu bwe tuba tutunulira business alina experience mu byennyonyi mu byentambula ekyo kyo kyakolawo abikwasaganya kati essaawa eno munnayuganda ffe kye tutunuulira ekisooka point number 1 ssente z'amuwi wa musolo kati essaawa eno kye twogerako ffe nekyo tekirimu byabufuzi tekirimu nti oba yellow oba red oba naye tujja tunuulira n'ekirala infact bya mirundi ebiri n'ekirala okubeera nga company tekola magoba naye mu ngeri yonna wonna awabeera ensobi zigululwa newe bibeera nti tutunulidde economics yenna ne tumutakula nga bannange we beekweka ne beekweka eno ne bweba tujjeyo economics yenna business ne bwebeera eyavula ekyasobolera ddala okutambula kati essaawa eno n'omuba mubyekwekamu ne buzaabuza bannayuganda kati essaawa eno kye tutunuulira ensonga obutuufu bweba buli proven nga buviiriddeyo ddala tuddire ddala ku drawing board tumanye ani alina okubeera nti agwanidde okubeera nankulu wa Uganda Airlines. Then bwe tugenda mu salary structures bwe tuba tunuulidde ekya ssente okubeera nti afuna $487 tutunuulira omuntu okubeera nti bw'aba ali wathe nga twogedde nga tutunulidde qualifications na what olw'obuvunaanyizibwa neki kyakola okutumbula programu eyo okutambula mu ggwanga ekya ssente kyo oba tusobola obutakitunulira nnyo naye kati essaawa eno kye tutunuulira nti incompetence, that is number 1. Then n'ekyokubiri tulabe structure bweba structure yonna ng'erimu obuvuyo bwonna eba esobola okuzimbibwa oli musomesa kati wensuubire wansinza otuteekesa no academic qualifications tusobola otunuulira yes abaana bo ekya qualifications kikulu era kiba kyetaagisa mu ngeri yonna naye we are looking at academic qualifications versus experience mu kintu omuntu kyabaddemu aweewa omulimu wadde talina mpapula kisinziira condition weba ekolinga for that omuntu ng'alina experience ng'asobola okukwasaganya kubanga tulina bangi bye tumanyi nga balina empapula balina na buli kimu naye nga they cannot run programs nga tebasobola kutambuza program n'abamu era abamu tutudde nabo wano era oba obawulira nga batagala naye abaana bave mu masomero no modulator tujja sigala mu Uganda tumbuulira ekimugasa abaana bo basome qualifications zeetaagisa naye qualifications omuntu bw'abanga alina experience mu kintu katugambe it's a business ng'omuntu alina experience alina amagezi katonda gano ge endowaring omuntu aba asobola okutambuza ekintu tulina bannayuganda bangi n'oyo ampuliriza is ali successful business kubanga alina amagezi agasobola okutambuza program mpulidde bulungi ne bannayuganda bakuwulidde omuntu baba alina amagezi amazaale aweebwa omulimu nga ina experience lwaki ava mu family yamu gwe muwa omulimu alina amagezi amazaale atava mu family yamu temumuwa ndoza kiwedde modulator kati ndoza obawulira bo babiteekamu byabufuzi kakati ensonga essaawa omukyala ye yavuddeyo n'agamba yagambye ali competent asobola okukwasaganya programs bulungi neyanziza mukama wange ndowooza omukulu ono tamanyi Bamuturaki alabika teyakoze research experience of course etambulira wamu academic qualifications simanyi bw'ovaayo n'otugamba nti yabadde alina experience naye ng'essaawa eno akyapasuwinga because alina just degree mu swasa essaawa eno kali ka qualification akokubiri kalina okubeera nako ali mu kasoma busomi on job kati simanyi experience gyayogerako njagala tubulire experience katono nnyo ate nalina senior 4 naye alina swasa neswasa yenyini gyotugamba ne senior 4 tagirina ndowooza kiwedde bano babuzaabuza abantu
oli musomesa mwamu buzabuza abantu oli musomesa omwana bamalako tamu tomwali okulaba certificate nga teriko stamp n'ogenda nayo no kakati bwe tuba tutunuulidde soko tutangaze ne wano esebo omuntu asooka kufuna ki ku transcript ne certificate of course tutikiddwa tusomye ekituufu kyo kiri nti bano just benoonyeza byabwe naye ffe tujja sigala tubabulira ekituufu kati babuzaabuza kati bannemeseza n'okwogera ate owa NRM bwavaayo okwogera programs saawa zino babadde bacriticinga okufuna opondo naye tutunuulira nti yalumbibwa mu ngeri eyali etyoboola okuwa program naye ku lw'obulungi bwa munnayuganda weyakkiririza mu gavumenti yaffe atakkiririza mu bano kuba balimba ebintu byebakola byonna byebakubuzaabuza abantu naye munnayuganda tujja kwongera tukutegeeze munnayuganda naddala ekiri mu ggwanga essaawa eno tutunuulira okubeera nti munnayuganda tumuteekateeka nga twongedde nosoosowaza ebyemikono ekyo ngenda kijjaku omukyala eyasome ekitongole ky'ebisoma bya mikono si kubuzaabuza nkireeta ndi mu kuzimba point nzire ku ekyo akuddamu nti asateekugamba nti kati tuzimba nguudo agenda tugaba ebyobulimi babikozeeko omuntu alina asooka funa ki no bwe tuba tutunuulidde of course omuntu transcript eri very important transcript efunibwe then tudde ku kirala ekiddako So literally kyatugamba you cannot get a certificate without a transcript. Atalinga tugamba nti Bamuturaki certificate gyalina nfulu watu yalina transcript yatugambye agireka makerere tebagimu no kino kye tutunuulira kino kikyali mu kunoonyerezebwa ayinza okuba yakyogedde under the influence oba bano abeenoonyeza ebyabwe good enough ensonga abagikwaseeko ate bebavuganya gavumenti naye munnayuganda tujja sigala kino tekitujja ku mulamwa bano abavuganya gavumenti bano bagezaako okulaba nga basigala naye tujja kwogera omuntu asooka obudde buno omuntu ali kyenabadde mpisaawo lwaki tusoosowaza skilling a child okubeera nga tugezezzaako okulaba nga wabeerawo ne program zino zetutambuza abaana bafune experience bwe tunaagamba nti buli omu tajja kugwera makerere naye nga experience kiba kikulu nnyo of course eba erina amakulu nedda tufune omuntu tumutwale mu kubajja afune experience oba mu kutunga ayinza okuba talina degree ayinza okuba talina kyonna naye nga talina experience ng'asobola okikola obulungi kati ono omukyala bwe kibanga experience ye yali agirina yagijjawa mu byokulaaninga byonna yabijjawanga talina bitabo ye yennyini yakyeyogeredde nti yalina experience mu ekyo era ne bw'omuwulira ng'ayogera she has a high level of confidence mu kukyayogera Honorable Ssenyonyi ng'akutadde ku flying pan aba ayagala ogwe mu muliro olw'okuba opposition omukyala yagenze n'akola n'ateekerawo ddala embeera nga bwagira n'okugulu bw'ati n'agamba banomba mazzi naye ne bw'anaagamba nti banomba mazzi gavumenti yejja sigala eraga sitandi yaayo ekibi kiba kibi katonze kalina statement gye yagambye nsaba omalize nayo nti wadde nasoma MDD oba nasoma ki nina kubeera kyendi kati because it was a gift kimuvunanyizibwako nga ye kuba ye yakyogedde naye munnayuganda yakyogedde aye is entitled a gift from who? No, that one was not attached, the gift from the president. Era yakiresaawo bwatyo kati kwe kunoonyeza kwe twagala era ffe tugenda kitunuulira nnyo n'eriisa ejjogi nga ruling party woobeera nga waliwo structure yonna yonna mu Uganda yonna yonna etagasa muntu wa bulijjo tuleme kuba gavumenti tuleme kunenya pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ebintu ebimu tukwongera naddala bano bannange bagezaako kwongera yabeera eri n'akuba essimu ne bavuma ne batyoboola naye ekibi kiba kibi emmwanyi programu yaliwo pulezidenti bwe yazuula nti incompetence yaliwo era kati ekintu kyadda ku drawing board nga nkunzika
amagezi gemuwa nja kusigala nteekawo embeera eraga nti okunoonyezebwa kusigale nga kugenda mu maaso ate aveeyo ye yennyini alambulule bulungi byalina okulambulula munnayuganda abimanye webanga Uganda Airlines structure erina kuddamu kuzimbibwa eddemu ezimbye ku lw'obulungi bwa Uganda ne munnayuganda tulina kyetugifunyemu ng'eggwanga automatically kiki traveling weeri nti newankubadde abantu batambula abantu beegazanya bajja we bagenda okutambulako kwaliwo naye era kuba kweyongeddeko mu kati kyetutunuulira kulaba nga structure ezimbibwa tulabe nti losses zino ezibadde zikolebwa zonna tudda ku drawing board bino ebituleme biteekamu byabufuzi tusigale nga tukunga munnayuganda tubeere nga bannaffe bakunga munnayuganda ateekewo embeera bannayuganda baalabukadda ekituufu bakimanyi akakiiko kakanoonyereze good enough ka opposition kakanoonyereze kakola omulimu gwako tetukonjera pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni bigambo takubanga ku masimu bwe baba bonna abavunanyizibwa esebo Bamuturaki bwagamba nti pulezidenti yakuba essimu aba alimba talimba yakyogedde n'akakiika muntu oba bano babuzaabuza bannayuganda naye munnayuganda yansaba obeere ng'oli abanebyo bye baagala bye bibasanyusa era tubadde mu boardroom wali nga tuteekateeka program ne bagamba gw'owedde naye NRM tujja sigala bannayuganda nga tubabulira ekituufu era mba mazima ate n'ekituufu nabo bakimanyi kyobola ffe NRM olugi luggule deputy mayor ngambye wali nga tuli mu boardroom n'angamba owaayi zijja ddi naye nagamba bakama bange sawa yona tubalinze wa finance naye tumulinze ajje naye lwaki tebakulana ngali musana naye ngambye nange ekintu nkiraba kifune noonya kawogo Enefik Media. Neyanze gakyaliko Enefik Media program yaffe the earthquake obunkenke abwetwogera ku bunkenke obuli mu ggwanga lyattu lino Uganda ne bagamba nti akulya Uganda Airlines afuna obukadde 87 obuno bunkenke eri gwanoonya omutwalo ayina okumonga togufunye bwe kijja ate oyina agamba nti amuddiire afuna obukadde 76 deputy mayor ngambye nti governor taziweza wadde n'akamunyakitagala mu mateeka balibo bazina mu mateeka kubanga munnange bakkiriza akakiiko akagaba emirimu kakkiriza bafune 87 n'eziddirira nga bazifuna mu mateeka nga bo tebaliwo mu mateeka ndi naawe maye musomesa ngambye ng'egye wadda mu finance like ogenda okukyusakyusa mu byoyogera tuli kubba Muturaki ngenda kutandikira wenyini ku kya finance musomesa no kyatera okulimba abantu obeera kya person wakakiiko ka finance ekitegeeza nti director okwata ku sendera division wabula division ate nze nga omanyi nti wabeerawo checks and balances akakiiko kalina okutunula mu muwanika wa division treasurer kiki kyakola butya watambuza sente so kitegeeza nze sinawe nkwatira ku sente za division era nsaba kuwamamyo ne information kuba ekyamazima mu submission ze ayolesa obutamanyi obwekika ekyawakulu njagala amanye nti obukiiko obukulirwa opposition tebukulirwa by accident kiri muteeka mu parliament buli kakiiko konna aka accountability akalina okukebera gavumenti kalina kuheadingibwa opposition kuba obere wa government tosobola yandibadde ekyakimanyi secondly era kyenjagala ategeere nti bino ebintu byonna bye tuli mu kunoonyerezaako si bya Joel Ssenyonyi si yabinoonyereza ebyo biva mu kye bayita auditors general's report oyo auditor general mukozi wa gavumenti tulala abeera employee we NRM bamuyita John Muwanga abadde tamumanyi eyo report yagikola akola report bitongole bya gavumenti byonna ensasanya yabyo sente ze tubawo ku budgetinga bazikosa batya kyekiddako yafulumya ebintu ebyo byonna akakiiko ne kaprobinga okumanya kyekizibu kiri tuli fenna kakati wiiki eno omukyalo oyo yefuze nnyo amawulire
emu kino ngenda kusooka nze okunoonyereza ku bintu nga 2 oba 3 honorable twaho oyo ali ekintu kyabadagala okuzimba n'okigana naye nja kukizimbirako era okugyawo bulungi submission kasita otakizimba nga wabadde tokozesa 99 ekisookera ddala tuzze tugamba abantu wano mu Uganda ebbanga lyonna nti eggwanga lyaffe eno erituuse lyasoba nga tugamba nti we need kyetuyita salary review commission okumanya kiki ddala abantu abafuna omusaala ogutatuukiridde nosanga ng'omukyalo oyo yasoma swaswa nga afuna $487 kyokka nga sajoni ajanjaba emitima emulago n'agujjamu n'ateekamu omulala ogw'omuntu ali $8,000,000 kati kagamba obutali bwenkanyubo mu ggwanga lyaffe buzimbye obukyayi mu mitima gy'abantu tuli ffenna obukyayi mu mitima gy'abantu ate gwe bootayagala twogereko ng'ozibira honorable Twaha njagala kulaga kino ekintu ng'ekyo bwe kibawo mu ggwanga lyaffe kiki kye tulina okukola nga bannayuganda okwagala okugyayo ekituufu tutunulireko ku nsi ezitwetwerudde ffe tusembyeyo ofuna airline obadde okimanyi mu East Africa yaffe wano naye twayinako naye ngamba mukuzizza chief executive officer akulira ka information katono era bw'oba otugamba nti twagiinako tetwagiina ku mulembe gwa Museveni zikomyewo bukomi emyaka agagenda mwana gatufugidde njagala kulaga nti chief executive officer akulira ennyonyi ya Rwanda Air afuna $1,046,000 gafalanga kale katugambe nti sente yaffe ya wansi kufalanga bw'otayimuzingamu by 4 kubanga kati eri ku fokati reference million nga 4.5. Thank you very much. Kati omwana akola obukozi tudde ku Kenya. Owe Kenya akulira ennyonyi ya Kenya gye bayita Kenya Airways national carrier ya Kenya bamuyita Alan Kivaluka afuna $4.5 million per year. Kitegeeza buli mwezi afuna litwale million nga 3.2 eza Kenya. Kati nazo bozikyusakyusaamu awo ku rate yaffe eryetya abali mu million nga 25 eza Uganda oba 3 buli mwezi. Tuli ffenna kati awo wetuvaawo tunulira ensaasaanya y'abantu abo ku nnyonyi buno. Mulova company yaffe empya ekyalina okwezimba erina weakness naye ate babosses bangi abalina omusaala ogwo. Honorable Twaha alina ekintu kye yayogeddeko n'agamba nti olaba omuntu afuna omusaala ng'ogwo ate mwana wattu allowance ziri zitya kubanga nja kwogerawo ku allowance za governor zinali manyiiko Mutebire omugenzi mukama mwomozi mirembe bwe yabanga afulumya ano ng'agenda ebweru yagendanga n'abayambi 10 AIDS abayambi 10 buli omu alina okufuna air ticket buli omu alina okufuna mu hoteri wasula nga bw'aba gavana agenze kunywerako wali ku speak hotel okunywa bia abeera na allowance wa $10 kunywamu bunywe bia olunaku naye kabaka soda yamunywa kugambye nga bw'aba afulumya bw'ati bia agenze kunywa bia whisky z'ebbeeyi ezo $10 lubaawo bano benyini bebabikwatanga bano baali bannamawulire tuli ffenna gavana oyo gwolaba oyo ali entitled ogendako mu kasino azanyeko kuzaala kigamba refreshing obulamu tuli ffenna kati gavana oyo waba yali afuna $5.7 olowooza n'afuna $8.7 afuna allowance wa sente meka bannayuganda babitegeera ebyo byonna byetwogera wandibaddewo omanyi wetubeera wano nze ntera ogamba omusomesa ono n'abalala abali eyo abawagizi benaale ti bwe tuba twogera ebintu ebimu waliwo ebintu byetulina okwogera with an open mind ng'ekyamazima tubyogerako nga bannayuganda kubanga ono enfuga embi eya Uganda lazima ajja girozaako
kubanga kankubuli wawoza n'agamba mbu enfuga embi ya Uganda mu njakiro zaako naye yennyini ne Katonda yennyini nga amulimu omusajja munnaddiini ekituufu akimanyi emirembe miyitirivu aleme kubuzaabuzatemwakubye bantu mukulonda ekituufu kisigale kituufu aleme kubuzaabuza bannayuganda lwakuba ayogera okuba wanuupu bambi agezaako kwesiga kazigo kulungi owa purinsipo bagambe eyo bantu bange baabo naye bannayuganda tubabuzaabuza ssebo omanyi nze kyekiri kyeŋŋambye lwakuba nti mukulu naye kati akitegera bulungi newoberawo nga Museveni kubanga Museveni oyinza oga nti ye naale munyo kuba yagitandika waliwo kyolina okutunulira ku ttuluba eya munnayuganda kyova olabe wadde omwanjula oba ngaomuwa omulamwa wamugambye nti ojja wano ku lwenaalemu naye nga munnayuganda kino kiraba otya kati ensonga eri bweti nti waliwo ebintu byetulina okutunuulira ng'ekyamazima bigenda kuttatta n'eggwanga lyaffe bireete n'okusiga obukyayi mu bantu abantu abasinga batandika okulowooza nti waliwo n'okusosola mu mawanga wano naye nga bireetebwa bukyayi akesin point kanzije ngenda kukulaga kino tulina ebitongole bingi wano mu ggwanga lyaffe tuli fenna mu dakiika yange emu naye njala nkusomereko kuba bikulira n'omusaala gwabwe omusaala gwo sijja gufuna sina details kati kijja kuwa ekifaananyi ekituufu lwaki abantu ngaabo nga balina literally nga tebalina na qualifications obadde kufuna nga tonnatandika okyogeddeko kansala twaye atandikiddewo anti abimanyi ono yatabimanyi musomesa akulira ekitongole kye bayita CAA Civil Aviation Authority of Uganda bamuyita David Kakuba tuli fenna akulira ekitongole ekya National Water and Storage Corporation bamuyita Dr. Silver Mugisa amanya mugawulirize akulira ekitongole ekya URA bamuyita John Osasizi akulira ekitongole ekya UNURA bamuyita Allen Kajina akulira ekitongole ekya National Medical Stores mukimanyi ekyo bamuyita Mr. Moses Kamabali to mention but a few ebitongole bingi akulira ekitongole ekya URSB registration bureau bamuyita Ambassador Francis K Butagira amanya akulira ekitongole ekya UBOS bamuyita Dr. Chris Mukiza manya mugawulira bannayuganda simanyi nono yegenda ko mu public service katononyo sagala bwe babanga balina obusobozi atumalira biseero byasiga obukyayi mu bantu amanya ate yabaweebipublic service genda mu magye genda mu poliisi ayambi munnayuganda naye kati ali ku magungi ate asoma n'abangi lisiti bwatyo bayajewe ebimbira bya bulimba kirese kutunulira ki n'akakiiko k'ebyokulonda kabagamba nti buli lwe tubeera mu ggwanga lino okulonda kwe Kenya kwakulaze nti bannakenya batula ne bafuna consensus ne bagamba nti ssebo ngenda kuwagira naye abantu bange njagalayo ministerial posts 10 njagalayo ambassadorial posts 10 njagalayo kino na kino kireeta sanity ne consensus mu Uganda kubanga buli muntu ne mu ggwanga lyavaamu awulira nga ali munnansi tuli fenna gavumenti eyagikola ki agirimu naye nakino okibuusa amaaso ssebo naye njagala omanye nti bwe tuba nga twetaaga mu luzungu kye bayite honest talk okwogera okw'amazima ku lw'eggwanga lyaffe kitunuulire genda mu kabineti waggulu otunulire Buganda oyinza okugamba nti kwizera Ronald musajja munyalwanda naye nze ndi wano mu Buganda mwenkulidde nazaalibwa ewaffe banziika kibuga katono nnyo moderator n'ensonga nkulu nnyo bw'otunulira mu ssiga lya kabineti nga president ava ku kyalo vice president ava ku kyalo Weteeso
Prime Minister Nabanja munyolowe Awo wenyini, awo wenyini. Soko ineko nange program sejjako. Mugambe dati munyolo basindikayo. Tina mukatononzije. Ojje mu katononyoleka point yange nefemu. Abo bantu batano abenkizo mu ggwanga. Bali basatu ni kusomedde. President, Vice President, Prime Minister, ojje ononye ku Chief Justice. Abo sigaddala nkyali musiga ya cabinet. Abantu batano abasooka mu cabinet. Executive. Kati kankujire mu sigali ya parliament. Nsoka nkuletereyo ababaddeyo nga bakola ki? Soka ndetufunyeyo abana bali babiri. Ne basiga basiga buchayi. Bano babaddeyo bamugamba sekani ne Kenya. Buchayi mulero. Moderator yenyini yakyogeddeko n'agamba tulizemu banga asizo buchayi. Kati asiga buchayi. Ate buchayi ki akugamba ye yabaweza alondayo bano bana abali ku side eno ate abali ku side mwebazi yabagamba abantu basize buchayi nga gatana we yakwasa mwebazi Enefik Media. Neyanze ketusazeemu program katono etumulamu olw'obugenge obadde mu program kansala president maliriza bwenti mukama wange dakiika emu honestly mu dakiika yange emu bwe tuvaayo ne tudda mu siga erya parliament nga Chief Justice rather Speaker Anita Mungu wesoroti mumyoka waliwo dynamics wanyabuziwo nabadde gamba nti need a honest talk newankwaza oli moderator nawe uliriza nawe oli moderator musomesa sirika katugende ku ani akulira clerk of parliament Adolf Mwesige awo ne tuvaawo katugende kusiga eddala erya judiciary tugende ku Chief Justice Owinyidolo tugende ku mumyuka we tugende ku minister gundi katulebe tuveyo tugende ku principal judge Flavian Nzeja awo wonna waliwo we tutalabikira tuli fena kati we need a honest talk nga bannayuganda kubanga ebyo bisigo obukyayi mitima gy'abantu and uliriza katono sebo malirize simanyi lwaki interjectinga muli kasi mugambye dda nti ebitongole bikulembera amagye ne polisi ngamba bwenti wano mu Buganda balabikibwa tribalism ne nepotism eri mu Uganda yeretera okuba nti abantu abali mu big offices mu bitongole ebimu bava mu tribe mu kyovola emisala njabwe misava okusinga abaffe bamufuna mpola abajja ne babeera baddereva ne bakola obulimu obulala bwansi ne babawo ayi ne bakola emyezi 3 nga bagoba nga bayivu n'okusinga bebavuga malayo na kino mukama wange era kamaleyo na kino kubanga kijja second 13 mube namenya ab'ebitongole ebikulemberwa gavumenti waliwo ekitongole kinabadde kyenerabidde ekisinza okutatta n'eggwanga lyaffe lino Uganda bakiyita Uganda Electoral Commission akikulira ebyo abakama neyanze naye juga twalinako n'ekiggundu ekiri wano lwaki otunukiza was not worse than kigundu kati ono kiwanda yakola ono byakoze bino tetubirabangako lwaki tebawaserwa dda bannayuganda balabufu ebitongole ebyamagye byonna amannya agabikulembera kasatwa tunzika ku nsonga eno dakiika nsigaza 7 n'obutawera saa tukozesa dakiika emu ku nsonga eno egedde wunziku etya kyetegeeza omukyala bamuwunzike batya wamu nekine ne bakulembera mu nsi ezaakula okuva kwakulira ekitongole oba ofiisi ey'ekitongole ky'ebyennyonyi yali badde yalekulidde dda ne banne baakola nabo neyakola appointment eyo be yakuba essimu yali badde yalekulidde ne bwe baakubira n'amusaayo yali badde yalekulidde dda n'akulira ekitongole ekiddukanya ebyentambula era ku kisaawe ky'ennyonyi naye yali badde yalekulidde dda naye olw'okuba tuli mu nsi enfu twetaaga okufunayo omuzira kisa okuboneka bonna bakwatibwe basibwe bonna omwogezi w'omundoza yali Ssemuju yagamba nti Jeno Muhoozi Kayine Lugaba kooti maaso ekulindiridde Museveni yakyakoze eki yakyakukwatiridde kitaawo naye bino bye mukola
okusosola ne mulekawo abantu 40 abayina obuyigirize abagwanidde okufuna omulimu bonna ne mubasuula n'okuba bukubisimu nti oyo gwe njagala abeere olw'okuba nga mukamwana we Shuale. N'okwata minisitule y'ebyenjigiriza ekwatiridde eggwanga n'ogisaamu omukyala talina yadde ka diploma n'okwata omumyuka we nga dokita lwaki tokwata dokita n'omufuula nga ye minisita omujjuvu anti Muganda kati abasajja baboonoona nga babatadde mu bitongole bafiire mu kifu nga balimba nti baganda baabawo otugambye nti waliwo vice president be baleeta sekandi yakola ki be baleeta Bukenya n'abaganda njagala obwa president kye kyamutuukako gye n'omuwozi gye yali asomera wali wasomera ali mutabani wa sekandi ayiruddawo muleke kutuleetanga maziga ku mitima gyaffe Jessica Alupo. What is her role? Jessica Alupo. What can Jessica Alupo say? Bera munawe. Bananga ani atalaba Diana atiwine sente ziyabba mu 2019 ne 2020 mu coronavirus. Nene kununo erutu bamuza mu cabinet. Na musenero yenyine. Musenero. Sente ziyabba nga agule egundi zino zitulere engoyi. Emmese. Sente bezikuwa ezemmese emu todda mukulabika mu kamera wa. Njaga tubeere serious betuba twogera ku bintu ebizimbe ensi yaffe tuyogere nga bya nsi yaffe tuli mu nsi edobonkanye nga bagidobonkanya bonna bakadde ne bafaalira ensi esigala etambula emiji gy'emito gye gizimba ensi lwaki mutuleeta abaana bimaze okuggalira mu maofiisi ne mbawa emirimu nga waliwo abantu mwatuggalya wano mu covid ne mugana abaana baffe okusoma abamwe nga basoma naye emirimu gye mugaba mugiwaira bataasoma naye ebyenjogera bigasa abantu bekambaga nyongera tikanya maliro kubanga bano abasajja be baali bawamba mu kinaana mukaaga be baali bawamba mu kinaana mukaaga tebasooka kyali kujja ne bavunjisa sente be bavunjisa sente ne babba bakadde baffe 9,713 ne batakomaawo Kayire yalina okubeera president bamutira wali oluguudo olumanyi bayita Parliament Avenue bino betwogera tubyogera nti tweyagala nnyo byogera ne tubyogera tubabuulire bannayuganda wano bannayuganda mwakikola mu 2009 ebugerere ne Kayunga lwaki temusituka ne mukikola mu 2007 kye bakola Sudaani bakikola omusajja taliko Bashir n'amawanga abalala twegatte tulumbe twetaasa dakiika njagala kumaliza ku mukyala wamu ne airlines n'obudde bwa musomesa bumpe mbukozesa kubanga era talina kyajja ajja tugamba NRM ffe ng'aba ruling party talina makulu naye kikye tugamba ensonga eno tugenda gikunzika bwe tuti tusabire Kyagulanyi akwate eggwanga lino bino byonna ebikolebwa tebigoberera nfuga y'amateeka bumenyi bw'amateeka yes buno bumenyi bw'amateeka bwe tulaba mu ggwanga bakozesa amateeka okumenya amateeka era honorable Twahona agezezzaako kijjayo obulungi bandibadde ba resigninze yes naye ate tekimala obuyinza bwe bunaakyuka bano abantu tugenda kubasiba bagenda kusasulira ebibi bye bakoze dakiika yange ngimaze eri emusebo mukyala Bamuturaki ne banne bakulembera ensonga omusango okusinzayo kutambula gubali muvi babakolera ekyo no bwe kinaazuuka kubanga tetujja kugamba nti twasalibwa Uganda singa gubaka muvi kyekiba kikolebwa structure eba erina okutereezebwa kubanga ffe tuli musana aba NRM ekyo tetujja kugamba ngu ate simayino bwe kinaazuuka information yonna evaayo kinaazuuka mirundi structure etereezebwe bwe kiri kinaazuuka awakanya auditor general n'akakiiko bye entitled to my views
kiri bwe kiti wa ne munnayuganda bano baleekaana buleekaanyi naye munnayuganda bwe kinaazuuka ffe omusingi gwe tuzimbirako omusingi gwe tuzimbirako okubeera nti Uganda egenda mu maaso, Uganda ey'enkya, Uganda eyaluli n'eyaluli ffe ekikyamu kiba kikyamu era bwe kinaazuuka nti waliwo ebitatambula bulungi structure yonna egenda kutereezebwa gegamanyi ga President Museveni. Oyagala babakolera eki? No, of course structure emenyebwe bonga bo babakolera eki? Ekyo kyo siri mulamuzi naye structure etereezebwe naye bannayuganda mbazaamu essuubi bano abateekawo embeera okukunga n'okuvuma n'okukola ki tembawa attention. Uganda terina buzibu bwonna. Uganda etunula, Uganda emulisa, Uganda musana nga President Museveni ye president waffe era ekikyamu kiba kikyamu. Ate ffe tuli bakansa tuli ku kyalo ffe bakalisoliso baabano ababuzaabuza abantu. Olwaleero neewuunyiza nanyo ne deputy mayor gwembadde nga mpa respect all along abuzaabuza munnayuganda era neewuunya kyakola ku division nga deputy mayor. Tugenda kuteekayo bwe tusuubira tajja kukola ali so confused. Owa finance ndowooza obawulira beenoonyeza byabwe basabire principle bakole ki. Uganda eri stable 2026 president akomawo bannayuganda sekiwawe eri naffe tujja kujja mu position naye bano tembateeka fokasi bano mubalabe bulabi bakunga bukunzi bantu bateekawo mbeera kusiga bukyayi bataddemu simanye ebya tribe ate abaganda simanyi bakola ki ebintu byetwavaamu byebatuzaamu naye nga munnayuganda sigala ngukiriza mu gavumenti ate bano bambi mubasaasire era bakama bange bano bannaffe mubasaasire bonna abavunaanyizibwa kuba n'abavuma abateekawo embeera mu basaasire tebamanyi kye bakola naye nga bajja kujja musana kaseera ke katannatuuka bajja kujja musana dakiika 3 ayogera nonsense mwe mwogera nonsense bano beeboogera nonsense talina byayogera mubuzaabuza abantu tulina okulimbulula munnayuganda tulina omulimbulula. Mukyala Bamuturaki n'akakiiko katwala nga tuwunzika program mukyala Bamuturaki talina kyajja kukolebwa. Of course kati fenga NUP we are very proud n'akakiiko ako era Honorable Senyonyi ye omulimu gwa bukoze naye omuntu wabanga yafuna directive okuva wa president ono yakyesibyeko nnyo ng'ayogera actually with impunity nga nebyayogera tabimanyi nga tamanyi nti president ayina tata mulamba naye you don't respect but you're talking with impunity. No, bwogamba ndi president ayina olukusa olwappointing omuntu n'atamanya nti ayina olukusa olwappointing omuntu ng'omuntu oyo ayina ebigwanyizo ebibisaanyizo qualifications. I wonder what kind of he keeps on pointing. However, njagala kulaga kino nti Bamuturaki bakola ne ku council ne bwe tunaaba tumumali ne wanaba okubanga bino ono byagamba nti wekinaazuulwa tuli kyakuzuulwa. The issue is Auditor General yazuula ebintu ebyo kubanga omulimu gwa Auditor General gwe guliwa to audit ebitongole bya gavumenti yamaze okukola audit n'afulumya report tuli fenna naye report eyongedde okutulaga nti Mwai Museveni byayogera ku kulwanyisa enguzi ate si byakola nabagamba wano ya kubanga report yavayoko negamba nti Dr. Musenero yabba biliyoni 3 mu kukola eddagala lya covid. Mwami Museveni agamba nkwatira ku Musenero nfa naye wano kikulaze nga minisita Mulamba avayo n'agamba nti nze nafuna directive okuva eri president to appoint Jennifer Bamuturaki nakuweereza kubanga ekibuuzo ekyabadde wano ekibuuzo ekyandibadde kiriya kyandibadde kigamba who is Jennifer Bamuturaki nakikuweerezo jakiteeka ku Wikimedia kubanze namukunanyereza tuli fenna kati maliriza bwenti waliwo essomero liri eyo ya UP school liri mu Western Region baliyita Kanyaheru waliwulirako ono musomesa naye talimanyi
essomero Kanyaheru lisomeramu abaana b'Abanyankole ati bebaliyo naye ate ne mubali abaliyo mulisomeramu lyabalondemu first family be basomeramu. hold it there. Essomero eryo lya government, it's a government school. However, essomero eryo lisomesa abaana aba family zonna endemu tuli fena ezaba ababedde. Essomero eryo buli mwana bamusasulira $7,000 buli taamu afune facility yonna buli kimu afune first class teachers. Be baana abavaamu ne bayingira mu bitongole ebyo, be baana abavaamu ne bayingira mu mafuta, be baana abavaamu ne bayingira mu airlines, be baana abavaamu ne bayingira mu magye, be baana abavaamu ne bayingira mu police. Kale ne oba tolaba oteeka okuwunyiriza njagala okolewo kalisa otambule ku polisi ezitwetoolodde wano ononyewo DPC toyina mandate ya oba omwana maliriza bwe nti mukama wange toyina makulu Museveni ayagala balina mandate UPE school eri wano ewaffe Kazo omwana bamusasulira nusu kasanvu paya litwale kitegeeza omwana bamusasulira enusu 22,000 buli taamu. Nenga waliwo le bamusasulira $7,000 per term. We need a honest talk. We need a dialogue as a country, or else I can predict a genocide which will be in Uganda here. In Singapore ne yali mu Rwanda. Ekyo tukimenyawo. Oyina kyoyogera. Ekyo tajja kubera prophet of doom. Andi tomanyi. Bannayuganda kasita mwalabuka bano tembawa attention yonna tusigale nga tuzimba Uganda yaffe. Buli omu akwate bano beenoonyeza byabwe. Munnayuganda sigala ng'owagira programs za government. Ye government eyalondebwa President Museveni ye president waffe. Tujja sigala tutambula era ekibi tujja kikuba kubanga munnayuganda tetwagala munnayuganda asasulire kyatalina kusasulira. So bannayuganda tusigale nga tutambula, tusigale nga tulambika ensonga za gavumenti. Bano mbajjeeko tebasobola nabbawa time kuzabuza bantu.